sustain our motherland. Mungu twaomba unilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Okay, tushagenda la maso. Ndino mchala bajanja. Nkulaba olunengamba, bannange okusoma note kugwa yonsanisa kulaba ma. Kale nyabo. Obulamu buli butya? Obulamu bubadde bulungi. Obulamu bubadde bulungi. Emisomo gikututte gitya? Emisomo gibadde mirungi, tumaze omwaka gumu n'ekitundu nga tusoma. Nga si byangu naye nga tufuba. Kosi ki? Kosi mu executive diploma mu industrial relations. Abakati abo bakola mirimu nga ki? Emirimu egyo babeera mu industries, ne babeera nga ba human resource, ne babeera nga ba managers. Togwayo buli kaseera tuwulira yasomye bamutikidde nengamba bannange. Ono gwe mulaba ye maama wa Tittie omuyimbi oba omukozi ku radio. Kati nze nakula ndi mwana muto nga nkulaba nga oli mukulembeze ku kyalo. Naye ndoza nakuyigako ebintu bingi nnyo. Wali toyagala bavubuka batawanya abaana bato ng'okuba n'ekibooko. Ng'akuba n'ekibooko buli munsi kwegamba munzijukirako kukuba kibooko. Ogunjula wali ogunjula. Amiina. Okay, bubaka ki bw'oyinza okuweereza abaana bali eyo abagwamu essuubi nga balowooza tebasobola kukimeeki? Obubaka bwe mbaweereza naddala abaana abawala nti ne bw'ofuna olubuto tolowooza nti okomye. Zaala omwana mukwase maama wo oba mukwase oluganda yenna, ddayo osome. Okusoma bwe bugagga bw'omunaku. Okusoma tekudiba. Oyinza okulaba eddakiika eyo nga tofunye mulimu, naye era eventually ofuna omulimu. Ate era bw'oba osomye, ensi tekkuba nnyo nga bwe yandikubye atasomye, lwa nsonga nti obeera olina ebintu by'oyiseemu, obeera ne b'osomye nabo, obeera n'obwongo obulowooza, obwongo obuyiiya. N'olwekyo buli muvubuka yenna naddala abawala n'abalenzi mbakubiriza soma. It is never late. Nze nakamala PhD yange e South Africa omwaka oguwedde bantikidde. N'olwekyo tufube tusome, ate buli lw'osoma beerayo akantu k'okola, ate yigiriza ne banno era gezaako ne banno basika, kubanga gwe bw'onoobeera wekka nga gw'osomye abakwetoolodde bajja kumenya, ate tebajja kutegeera, bajja kulowooza oyo yeepankapanka, oyo yeeyagala, naye ng'ate ky'obagamba kye kituufu kya mugaso. Neyanza nnyo neyanzeege bw'atyo omukyala ono bw'akutegeezezza ng'omuwala ali eyo. Mukyala Majembikke. Zaali embikke tolyerabira. Mukyala Majanja zaali embikke siyinza kulyerabira. Nasana. Maama wa Tittie. Okay. Kale neyanza nnyo neyanzeege. Ate mama jangu nawumbuza ku katono. Oba tuyimirire. Tofaayo. Bakuyitani mukwano. Kiwedde Evelyn. Okay, Kiwedde Evelyn omukyala. Osomye ki?
nsomye executive diploma mu industrial relations. Batubulidde emirimu ki gye muyinza okukola. Why Advanced International University? Nagirabamu ekyama ngewekutteko ng'omukulembeze kubanga kati tuli mu bifo bya bukulembeze. We are leader, nze ndi leader. Yes. Ndi leader mu union, ate ndi performing artist, era nejendi mu performing artist, era nayo ndi leader. So mbadde ndeetaaga obukugu obw'enjawulo n'okweyongerako ku magezi ag'enjawulo okusobola okuba nti nno ekintu nkitwala mu maaso. Bubaka Kibowa omwana ali eyaweddemu essuubi naddala tutunidde nnyo abaana abawala bafuna embuto ne balowooza nti kati nkomye. Kakati abo abaana kye mbagamba nze kati ngenda kweza myaka 5 naye omusomo nkyagikutte nkyayongera okugenda ekkalamu okweyongerako ebitabo. Tolowooza nti nawooli oweddeyo oba tomaze okusoma tekukoma tejokoma okusoma n'okudda obuto kubanga nze bwondaba wano toyinza na kumpa myaka gyenkola ki gyennyina olw'okuba nina obwagazi bw'okusoma buli kiseera sobola nakaddiwa ebyo byayigundi n'omuntu egubeera buli kiseera ogwongerako oguwawula okubako enfuufu nobeera ng'otegera bulungi. Okay, neyanziza nnyo neyanzeege abakulembeze ddala kituufu mwetaaga okuba nti mwogerako buli kaseera okwongera okulembera. Okay, katerako ku mukyalo. Awayinyebo oli bulungi? Ndi bulungi. Nkulabye wali ayina ngamba ono ayina omwana wano ayina sister ayina ki? Ayina sister wuuli wano. Ayina sister. Why Advanced International University? Advanced International University, someone introduced it to us and told us it's a very, very good university. And we had previous students here and we saw their performance and they already employed. So netusalawo naffe abasigaddeyo tubaleete ku Advanced International University. Erinnya lyo Erinnya eryange bampita Lieutenant Colonel Judith Asimwe. Lieutenant Colonel Judith Asimwe. Oli mukyala osomye. Ennyabo. Emirimu gyammwe mutambula nammwe mulaba abaana ddala batakola ki naye ng'ensonga enkulu abaana bano bwe bafuna embuto mu butuufu ebyokusoma bakola ki n'abasajja ababafunyisizza embuto tebafaayo nnyo kugamba nti omwana ono yalitaze okuddayo ku ssomero ekyogerako ki? Ekintu ekyo si kirungi naddala nkubiriza abazadde bonna ti omwana ne bw'aba afunye olubuto it is still our responsibility okurehabilitatinga omwana oyo ne tumuzaayo ku ssomero ne bw'aba tasobodde kuddayo kusoma bino ebya curriculum senior secondary university osobola omuzaayo n'akola ebyemikono theya n'aba ng'alina omulimu gw'asobola okwekolera ng'omwana omuwala. Teba nkomerero nti omwana oyo yafunye olubuto kiba kirungi omwana oyo n'addayo n'abaako ky'asoma era ne bw'aba asobola n'addayo n'agraduatinga bulungi kuba aba akyali buvunaanyizibwawo ng'omuzadde okumuweerera omwana oyo n'abaako kuba bw'omuleka abaawo omwana oyo ayonoonese n'ono gw'azadde ate nayo future eba teriiwo. Kino nkirabyeko nnyo ku baami abaami nga bazadde bagamba nti sente z'otadde mwana omuwala tezidda nga bagamba nti ddala education investment oba nedda. Abaami abalina endowooza ng'eyo oyinza kubagamba otya? Abaami abo mbagamba si kituufu naddala omwana omuwala ennaku zino bw'ogenderera vice president wa Uganda muki muwala prime minister muki nze ndi mukyala ndi Kano w'amagye kati bw'oba ogamba nti omwana omuwala z'omutaddemu ziba za bwereere ekyo kyakyuka naddala okusinziira ku mukulembeze waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yakwata nnyo ku mwana girl child ne first lady kati omwana omuwala ow'omu Uganda kati kikulu nnyo kubanga president yabawa gundi ne bwe gabagana amagye ffe tulina gye tuyita 30% abawala mu kuyingira tuba tuliyita 30%. So omwana omuwala kikulu nnyo era tekisaana kulagajjalirwa ekyo kyali kyadda naye ku gavumenti eriko omwana omuwala kintu kikulu nnyo kati. Okay, yona sister. Mukwano lyotya? Bulungi nyabo. Bakuyitani? Bamita Rosette. Ebintu bitambudde bitya? Tambudde bulungi nyabo. Osomye ki? Somye certificate in ECD. CD. Adulthood
Development. Yes. Okusomesa abaana bato n'ebiriko ebyo. Yeah, nyabo. Ono mulaba sister Yeah. mutunulira butufa mwerawo respect nga tunabaana kumanya ki kyakola. Proud of her very much. Yeah. Tulina okusoma ennyo Nyabo. tubereka abantu obuvunanyizibwa. Era kati namwe agenda ku diploma kati. And you can also do faculty by faculty. After that general, faculty by faculty is that suggestion, Mr. Chancellor, sir. House of Education drum, that's enough. May I request give out marching songs. Chancellor leaves the venue. That's enough. Drum, that's enough. May I request the Chancellor's procession with that marching song?